Abantu abaliko obulemu mu district y'Ewakiso Kabuze Katabagwanga ne Malaka babadde beetabye mu kulonda abakulembeze baabwe mu kibiina ekibagatta ekya Wakiso District Union for Persons with Disabilities okuyindidde ku kitebe kya district. Bavudde ku nudipu nange nkannaliyo kiki ekigaanyo okukola abantu kye baagala nga tubanyaganya okukola. Polisi okuva Ewakiso eyitiddwa bukubiriro okutaakiriza embeera ng'eno ebadde ekulembeddwamu omukwanaganya wa polisi n'omuntu wa bulijjo mu Wakiso ASP Okodo Samuel wabula nga basanze akaseera akazibu okuzza abantu bano mu nteeko bakira beeyogerera ebisongovu. Entabwe kwevudde be bamu ku bo okwekengera n'okugwa mu lukwe lw'ababadde abakulembeze baabwe abadde bagala okwenyigira mu kibba kalulu. Bassebo ne bannyabo tewali agambye ekisiza mwebale kubona ddembe lya bano bategeezezza nti obulema si buteesobola era nga bakira bawera nti si bakukkiriza kubafutyanka nga balaba n'okubasibako abakulembeze bo be bataagala. Baddewo mu kusika omugwa mu kulonda abantu babadde kye baagala nga baagala ebifo ebisooka babikubeko akalulu nga batugamba ate bali be tulonze be balina okujja wano ne beerondamu ne tukiwakanya era ne tukola ekyo kye tubadde tuteekeddwa okukola nti abantu tubadde tuteekeddwa bakubako akalulu chairperson abantu ffenna tumukubeko akalulu n'abalala tujje nga tubakubako akalulu era tukikoze era tukifunye. Oluvannyuma embeereze mu nteeko ne batandika okulonda nga Duncan Kiyaga yalondeddwa ku bwa ssentebe nga bw'abadde ayogerako ne bannamawulire amangu ddala nga yakalondebwa ategeeza nti abantu abaliko obulemu bakoze bulungi mu nteekateeka za gavumenti era nakkaatiriza nti waakwongera amaanyi mu kusakira banne. N'amaanyi ganyonyera obulasi kwe kwongera okupromotinga gavumenti programs okuli special grant okuli PDM okuli na zino sente endala zino tujje wano ku univali ziva mu kizimbe abantu bakusobola bakola mu project basobola okubakola. Ate ye Sarah Lea Diana nga yavunaanyizibwa ku nteekateeka mu kitongole ekitaba abaliko obulemu mu ggwanga ekya NUDIP era nga yakulembeddemu enteekateeka y'okulonda kuno akubiriza abalondeddwawo okuwaayo obudde bawulize ensonga za bannaabwe wamu n'okubeera abenkanya mu buweereza obubaweereddwa. Okulaba nga union egenda mu maaso wansi wa national umbrella yaffe era national union of persons with disability. Tulina labor discrimination mubaliko obulemu. Labor discrimination tegenda kuvaawo. Labor discrimination tegenda kuvaawo. Naye tusobola ogikendeeza. Gavumenti yalina policy gye bayita tax reduction gye baali bakendeereza nga makampuni agawanga baliko obulemu omusolo baagijjawo. Gavumenti neereeta gye bayita district service commission. District service commission kutuulako abantu baffe ne kubaliko obulemu bameka bye basabira emirimu. Kiza Peter yakusakidde egguli erino ku lwa KSTV agaleero.